Basaba ne bannyabo abaana ba Katonda ab'omuwendo omungi mwasize mutya bannange? Wiiki ebagendedde etya eruuyi eyo? Weewaawo bwebaza Mukama olw'obulamu bw'akyatuwadde, si weewaawo? Ennaku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'omukaaga, esabbiiti yaffe omulindwa sabbiiti eyo13, the 13th Sabbath mu second quarter yaffe eya mwaka 2026. Sabbiiti eno eya leero nga bw'eri 13, kale mwe tuweera ekirabo eky'omuyiika, ekirabo ekya pulojekiti y'omuminsani buli koota. Tubadde mu bendo lya East Central Africa Division koota yonna ey'okubiri. Tusanzeemu pulojekiti 5 ezigenda okukolebwako koota eno, mwe muli eddwaliro lya Adventist erisangibwa ku Zanzibar, ku kizinga Zanzibar SDA dispensary nga lino limaze emyaka 4 nga liri mu buweereza. Mulimu essomero lya Adventist Community erigenda okuggulwawo in Kenya. Mulimu nursing school ey'Abadventist mu Lukanga nga kino nno kisangibwa mu DRC Congo. Mulimu Buganda dispensary oba mugijjukira n'eno twagisoma nga tuli mu Burundi be bagenda okutwala ku buvujjirizi obugenda okuva mu kirabo kino. Si ekyo kyokka, mulimu ne Mega Media Center nga kuliko ne Hope Channel, Adventist World Radio, social media, Adventist Evangelistic Center wamu n'ekifo kye bagenda okukubirwangamu amasimu. Kino twakisanga mu Kinshasa, DRC Congo. Kale ezo ze zimu ku project ezigenda okukolebwako okusinziira mu kirabo kitugenda okuwaayo sabbiiti eya leero, sabbiiti eyo13 mu nsi yonna. Sente zigenda kusoolozebwa zigende mu ezo project zembagambye. Omulimu gwa leero guvudde mu nsi etuwera Tanzania. Kigambibwa nti mu Tanzania nti 73% abakyala munnage baayiga okusoma n'okuwandiika, so nga ate ne 83% ku baami nabo bamanyi bulungi okusoma. Ekyo nno kirungi. Gwo omutwe gugamba nti omusawo Ibrahim, ng'era gukwata ku Ibrahim Alex Juma. Tugenda kulaba omusumba Ibrahim Alex Juma ate eyafuuka omusawo. Omuwandiisi agamba nti omusumba w'aba Seventh Day abeera ku kizinga Zanzibar yajja ku kizinga kino yava Tanzania mu mwaka gwa 1989. Nga n'omusumba ono yali ayitibwa Alex Ibrahim Juma. Agamba nti mu butuufu yali teyatendekebwa kuba musawo. Ye yali yatondekebwa bisiyoloje era nga ayagala kuba musumba. Kale olw'okuba yali ng'asomesanga ku programs ng'alina emisingi mingi nnyo gye yali ayize ku byobulamu, kyamuwalirizanga okusomesa ku byobulamu buli gye yagendanga, ng'asomesa ku bantu obubi obuli mu kufuuwa sigareeti, asomesa abantu obubi obuli mu kunywa omwenge. Kale olw'okuba yali akola ebyo yasindikibwa ku kizinga kino nga tagenze ng'omusumba wabula yali agenze ng'omusawo ow'ebyobulamu. Ibrahim atandika emboozi ye nti mu kugenda mu kizinga kino abantu abasinga munnange bambi tebaali tebamanyi na Bukristaayo, newankubadde ye yali musiraamu, naye bw'atuuka eyo yatandika okubabuulira ebyobulamu. Lwaki? Nti senga yagenda ng'omusumba abantu baali tebagenda kumwaniriza wadde n'omulundi n'ogumu. Kale bw'atyo yagenda ku kizinga ng'omusawo ow'ebyobulamu. Agamba yagenda ku kizinga kino ne mukyala we n'abaana be 5. Ogwo gwali mwaka gwa 1989. Agenda okutuukayo yasanga ekkanisa yakatandikawo omwaka nga gumu. Kale bw'atuuka ku kizinga naye yatuukira ku ddwaliro lyaffe liri. Tibw'atuukayo bambi n'akolanga ne Dokita Yosiyoli gwe twalaba nti munnange ekyavaamu abantu nga tebamutuuma linnya musawo. Agamba
Ibrahim Alex Juma nti ebyobulamu naye byamunyumira kubanga yatambulanga ku kizinga wammange ng'asomesa amagezi abantu mu bikwata ku byobulamu. Era mu kabanga katono Alex Ibrahim Juma yali akoze erinnya eddungi. Tugamba tutya? Agamba okusinziira bwe yali atambula ku kazinga yagwa ku woteeri emu wano we yasanga receptionist eyali omusajja wammaggwe nga tafuwa sigareeti akummuuta oba kiki nga is a chain smoker. Wano n'amutuukirira n'amutegeeza nti omanyi nti nsobola okukuyamba okuva ku sigareeti. Omusajja naye yamutuukirira. Kale Ibrahim Alex Juma agamba ti ne basaba bannange agamba Katonda yawulira okusaba kwe omusajja n'ava ku ttaaba n'ebyo bye yali ayize ku byobulamu. Ng'omusajja ono receptionist amaze okutereera bannange ate yafuuka akalango yategeeza buli muntu yenna ebikwata ku musajja oyo Ibrahim Alex Juma. Alex Juma Ibrahim anyumya agamba nti bwe yatuukira ate ku kizinga kino bannange yasanga ekkanisa erina abantu 7 ng'abamu ku bo yoli Ezekiel gwe twasomako ne Musa nga ne Musa bambi balina abantu baabwe be baabuliranga ku kigambo nabo ne basobola okwegatta ku njiri kwe kuweza abantu 7 abo. Naye okusinziira ku byobulamu Ibrahim Alex Juma bye yali akola agamba yagenda okumaliriza nga babatizaayo abantu abalala 9 nga nabo beegasse ku kisibo kya Mukama. Tugamba tutya? Anyumya emboozi nti mu bantu bano abaabatizibwa 9 kwaliko munnange omusawo era kati ng'akola ku ddwaliro lyaffe liri erya dispensary akola mu laabu. Kale omusawo ono naye yena kitaawe ate taatawe musumba naye ayina ekkanisa. Taata w'omusawo ono akola mu laabu yasaba omusumba ono yasaba Ibrahim Alex Juma ajje amukyalireko mu kkanisa ye era n'amuwa preaching program. Ibrahim Juma Alex agamba ng'aweereddwa omukisa guno yatandikira ku ky'okuyiga sabbiiti olunaku olw'omusanvu kye yayigiriza okukakkana ng'omusumba oyo nannyini ekkanisa omukyala we n'ab'omaka be bonna babatizibwa. Tugamba tutya? Ibrahim Alex Juma agamba bannange ebyo byonna bye yali akola ate byaleetera abaana be yagenda nabo okufuna obuzibu. Baatulugunyizibwanga ku ssomero, bababuulinganga ku ssomero. Agamba kino kyamuleetera okusabira abaana be obutaggwaamu maanyi kwebyo bye baali bayitamu. Ibrahim Alex yeebaza Katonda nti bannange yamuddamu atya. Ibrahim Alex Juma agamba abaana munnange be bonna ku 5 ate bayongerayo akaana akalala nababeera n'abaana 6 bannange ba Advent abeesigwa. Agamba omu ku bo ku baana be bannange musumba, amiina, ate omulala mukyala wa musumba, amiina. Yeebaza bwebaza. Ibrahim Alex Juma agamba bannange oba okola ogwa Mukama nga ne sitaani naye agulwanyisa atya. Agamba waliwo omunnange omusirikale eyali yawummula ebyamagye. Kale yamugamba nti munnange wajja ku kizinga kyaffe tekwaliko obukristaayo, lwaki toddayo gye wava, lwaki totuviira, tetwagala kukulabako ku kizinga kino, era senga wabeera waakutukubira essasi oyo ajja genda butereevu mu ggulu kubanga ajja kuba atuttidde omuntu eyajja okwonoona abantu ku kizinga kyaffe. Yagesesebwa Ibrahim bw'agamba nti naye waliwo omukozi omu eyali mu gavumenti bambi ye yateranga okubalabula n'amugamba omanyi Juma temugende eyo waliwo babategekedde baagala okubakolako obulabe. Ibrahim Alex Juma agamba tegwali mulundi gumu, tejali 2, tejali 3, babeegezaamu okubakolako obulabe naye nga Mukama yasindikanga ne balabulwa. Yeebaza Katonda eyamusimatusa enkwe zonna era ekkanisa neyeeyongera okugenda mu maaso. Tugamba tutya? Agamba Ibrahim nti nno weewawe ekkanisa baali tebalina kifo we basinziriza era baakuŋŋaaniranga ku kisaawe kye baapangisanga buli sabbiiti nga we bakuŋŋaanira nga Mukama bataddeko obukuumi bwe. Ibrahim
Juma Alex agamba okusinziira nga bwe batalina kifo kya kusinziramu kale yagenda n'alaba n'atuukirira abakulembeze b'ekkanisa eya SDA n'abategeeza nti twandifunyeyo ekifo we tusimba ekkanisa. Kale olw'okuba eddwaliro liri erya dispensary lyalina ekifo abakulembeze bakkiriza ne bazimbawo ekkanisa abantu we basinziriza. Era ekkanisa eno eyasooka yazimbibwawo mu mwaka gwa 1995 nga yaggulwawo pulezidenti waffe wa General Conference Robert S. Falkenberg. Juma yeebaza Katonda kubanga yagenda okuva ku kizinga ekyo abantu bwe yasanga nga 7 yavaayo nga baweredde ddala 160. Ate wenjogerera bino kati leero ekkanisa ku kizinga kino eweza abantu bamemba 10,000 tugamba tutya wano. Ibrahim Juma Alex yeebaza Katonda eyamukozesa omulimu we gutyo omunene. Yeebaza Katonda newankubadde kati alina emyaka gye 71 akyasobola okugenda mu makomera n'abuulira enjiri. Yeebaza Katonda olw'okumutuma ku kizinga kino Zanzibar. Yeebaza Katonda olw'eddwaliro lino dispensary likyagenda mu maaso okuwonya abantu. Yeebaza bwebaza. Era wano we batusabidde ffenna abasabi n'abasabira mu SDA Church bannange okubeera ku kituwaayo koota leero ye Ssabbiiti omulindwa Ssabbiiti eyo13 baagala kuddaabiriza eddwaliro lino lyakaweza emyaka 4 kale baagala okuliza obujja. Bagamba ensimbi zonna ezinaasolozebwa bannange zigenda kusobozesa ebizimbe bino si byo byokka. Eddwaliro liri mu Burundi, essomero lya primary mu Kenya n'ekifo ekinene eky'empuliziganya mu DRC. Bambi nze awo Litanora Walungama wenkusabira beerako kyoteekamu awaawo ku musitale gwa Ssabbiiti eyo13 oba 13 Thabbath. Nsaba Mukama akikubalire era mwebale kuwangayo n'omutima omugabi. May God bless you. Happy Sabbath.